Mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseko ku Lugonvu the show gisinzira okubeera ng'otulaba it's Monday ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa 10 kitegeeza ntusigaze ennaku nga 5 kubanga tumalako omwezi ogw'ekkumi tuyingira omwezi ogw'ekkumi n'ogumu bwe tunaagumalako tuyingira ogw'ekkumi n'ebiri bwe tunaagumalako tuyingira omwaka omujja ogwa 2021 wano abasinga bafunira akatengo nga buli omu yeebuuza nti ddala omwaka ngumalako naye kiki endaga kyenkoze mu mwaka 2020 abamu ne bafuna ebyekwaso nga bagamba nti covid yataataaganya ebisinga obungi naye nkibagamba nnyo nti emirundi mingi weewale nnyo okwekwasanga buli kaseera ekyo kye weekwasa waliwo abayise mu kaseera ke kamu ne babako we batuuka abantu bangi buli mbeera lwegaana tebabulwa kyakwekwasa n'owulira oli ng'agamba nti nandibadde kino singa si kino nandibadde bwe nti singa kino tekibaddeewo nandibadde bwe nti singa kino tekibaddeewo nedda baganda bange emirundi mingi tusookenga tunoonye butaba tusobola okuyita mu mbeera gye tulowooza nti yinza tulemesa okubako tutuuka kubanga bangi abagiyiseemu wakati ng'okyekwasanga kitaawo oba maama bwe yafa ku myaka emito wakati ng'okyekwasanga bwe wagobwa ku mulimu wakati ng'okyekwasa ebintu bingi abantu bwetandika okuwulira emboozi zaabwe nga buli omu alina gy'anyumya lwaki alemereddwa okutuuka ku ekyo kye yali alubirira okutuukako mu kaseera ako oyinza okugamba nti singa buli omu yanoonyanga byeyeekwasa singa ensi eri luddawa n'olwekyo nyina ekintu ekyankuteka ennyo emirundi mingi tugamba nnyo nti tulemenga kuwa matu abantu abatatwagala kubanga olwedde okimanyi nti ebintu byagenda okugamba bigenda kuba ku negative all the time naye nenkizuula ku saidi emu nti abantu abatatwagala ate ebiseera ebimu batuzimba abantu abatwagala n'akantu akaba akatono nga tukasobeza bakatwala nti it's okay abatwagala abantu abatukkiririzaamu abantu abatatulinaako buzibu abatalina buzibu ku prosperity oba achievements zaffe ne bwoba ng'oyinako woosobeza agamba ekyo kya bulijjo ne bwoba nga waliwo ekibi asologa nti ekyo kireke ekyo tekiri mu makulu wamagenda naye omuntu atakwagala era atakwagaliza ne bwonaakola akasobi kati ne bwe kati agenda kalaba era agenda kazimbulukusa emirundi mingi abantu bano tubeewalenga naye ate tutunulirenga bye boogera kubanga bo all the time baliwo tukwata nsobi mukwano gw'oba omuntu wo ojja nakola ensobi agitwale nti ya bulijjo naye omuntu nga si mukwano gwo buli nsobi gy'onaakola kebeere nga ntono agenda gizimbulukusa kyenva nkugamba muganda wange bano abantu tubakkirize batuwa omukisa okwongera okubeera nkiyite okubeera perfect lwaki nti abantu abo banoonya buli kaseera nsobi zaffe ne bwoba tonalaba nsobi yo yaaba yagirabye dda ne bwoba oyogera n'onanaagira yaaba yakulabye dda nti onanaagira ebiseera ebisinga bw'otandika okubatunuulira wadde si kirungi bamalirako birowoozo bayinza okukumalamu amaanyi ne bakusuula naye bw'olabanga ensobi ze boogerako ate togamba bugambi nti tebanjagala nedda zikwate ezo ensobi zennyini ozifuula ensonga ozigolole bajja tuuka akaseera nga banoonya kye beekwasa nga tekiriiwo abantu bangi bwe batandika okubuulira abantu bye baboogerera si bye boogera nti bibeera bikyamu naye n'ako akatono akandibadde kalekebwa ne kagenda ne kayita bakazimbulukusa kaakati gwe tofaayo eyo ensonga yennyini gye bazimbulukusiza gy'oba okwata okoleko obeere perfect bajja tuuka akaseera banoonye kye bagenda okwogerako banoonye kye bagenda okwekwasa gy'oli nga tekikyaliwo bantu ki b'olina okwesiga era bantu ki b'olina okuwuliriza mu bulamu bwo bantu ki b'olina okuwa obudde bwo n'oga nti oyo ayogedde kamuwulirize oyo agizibwa ti batono nnyo obulamu bwange mbutambuliza ku lupapula olupapula olweru kwentambuliza obulamu bwange n'ebikolwa byange lubeera empty nga tekuli kiriko era nga bw'olutunuulira tewali kyolinako gy'emitima gyaffe tusooke tugisanguleko buli muntu n'ebirowoozo byaffe tusooke tubisanguleko buli muntu abalungi n'ababi tubaggyeko bwe tumaliriza amannya tugawandiike waggulu oba nkikunnyonnyole ntya mwana kyali awo babirye mpayo olupapula awo ne peeni ekintu kino kyangu nnyo okutegeeza nti ebiseera ebisinga abantu
abatulowooza nti batumalamu maanyi basobola okutuyamba okwezimba, basobola okutuyamba okugolola ensobi zaffe, kubanga bo webali all the time kukwata nsobi zaffe, bo webali buli kaseera kulaba bitulemeddwa kukola, naye tolemwanga okukikola ne bakwogera nti olemeddwa, awo wenyini wooba ositukira obaswaze, kubanga baliwo okukuswaza kugamba nti oyo yalemererwa. Kati kyolina okukola gwe kennyini kwekeera ku makya noga nti mugamba kino kyagaana, wulira buli kye bagamba ekyagaana. Yandibadde mulungi naye tanyumira ngoye, yandibadde anyirira naye ayambala gakala agatanyuma, bo bagenda kukwata buli ekitali kirungi, naye ate mukwano gwo tagenda biraba ebyo, ajja kitwala nti it's okay kasita alina figa, yasoose okwambala ebitanyuma, bo kye bajja okulaba mikwano gyo, naye ate bali bo all the time abaliwo nga baliwo okutunulira negative side yo, bajja kuzimbulukusa ng'ebyo byokka ebibi. Bwe babizimbulukusa ng'obikwata ng'obikolako ng'obaddiza by'okozeeko. Obulamu tubutambuze nga bw'olaba olupapula luno, nga bw'olulaba teruliiko kiriko kyonna. Keera ku makya kuba layini gitandikire wakati, ndowooza ogiraba bulungi, eva wano gitandikire wakati, erina sayidi eno erina sayidi eno. Kaakati eno teekayo positive, eno teekayo negative. Okusalawo kuli gy'oli. Abantu baffe obuzibu bwe tuyina tusooka kubassa ku positive, bwe batutabukira nti lweka tubateeka ku negative. Osanga omuntu nga yakagenda mu kampuni ku mulimu naye nga yazudde eddabaani mikwano gye. Osanga omuntu nga yakagenda ku kitundu naye nga yakoze dda emikwano. Emikwano gy'okola obamanyi twanguwa nnyo okuwa ebifo mu mitima gyaffe eri abantu. Abantu be tutamanyi twanguwa nnyo okubawa ebifo mu mitima gyaffe. Abantu be tutamanyi twanguwa nnyo okubasembeza. Y'ensonga lwaki tukaabakaaba nnyo. Y'ensonga lwaki mukaaba nnyo, kubanga mumalaganiriza buli muntu. Omutima gwo nga tonnagubikkula sooka osengejja abantu abo. Akasengejja kalina kubeera wano, abantu bonna balina kuba wano. Gw'otanneekakasa tomuteeka ku negative, tomuteeka ku positive. Waliwo omuntu gw'osanga nga takwagala ate nga takuyinaako buzibu. Togwa mu positive ye, togwa mu negative ye, akyakwetegereza oli waggulu wano. Kati buvunaanyizibwa bwe okutandika okwekennenya muntu ku muntu. Oyo gw'olaba agwanidde gw'osuula ku positive, gw'olaba ayinamu gundi gw'oteeka ku negative. Kyangu lwaki okeera ku makya mu bbanga lya wiiki emu n'oba ng'omaze okusalawo baani mikwano gyo? Mu bbanga lya wiiki emu, mu bbanga lya mwezi gumu, abantu abasinga baseka naye ng'enseko zaabwe zirina kye zitwagalako. Abantu abasinga baseka naye ng'enseko zaabwe zaagala tubasembeze. Abantu abasinga batulaga nti balungi kubanga balina bye batwagalako. Naye ofaayo ne weewa akadde okusengejja, waliwo omuntu atagenda kuyingira mu mutima gwo nga togenda kumussa ku sayidi y'abali negative, togenda kumussa ku sayidi y'abali positive, naye ng'agenda kusigala awo. Omulaba n'omubuuza, si mukwano gwo ate si mulabewo. Be bantu abandibadde basinga obungi, naye ate weekanga ng'abantu gw'osalawo nti bw'ataba mukwano gwo alina kuba mulabewo. Nedda, osobola okuba n'abantu nga si mukwano gwo si mulabewo, naye ng'onoonya w'omuteeka wakyakubuze tomutegeera. N'osanga omuntu gaga nti nze oyo omuntu simwagala, n'omubuuza lwaki tomwagala, nti simanyi lwaki naye simwagala. Nedda, alina kuba waggulu wali, si mukwano gwo si mulabewo. So si kyatteeka nti atali mukwano gwo alina kuba mulabewo, si kyatteeka nti atali mulabewo alina kuba mukwano gwo. Nedda, waliwo abalina okubeeraawo. Mu bulamu bw'ensi eno abantu betutambula nabo bakyusa obulamu bwaffe. Abantu betutambula nabo, betwogera nabo, betunyumya nabo, betuteesa nabo basobola okusalawo enkya yaffe singa tubategeera, nitutegeera n'ebiruubirirwa byabwe. Naye emirundi mingi owulira nnyo abakaaba. Nze era ntunuulira abantu bangi, obudde bwe mumala nga munoonya status ezikungubaga, mumale nga munoonya biki ebisobola obbajjamu eyo embeera baleetera okukungubaga. Olaba zi WhatsApp status ez'abantu nga jjuzzaako obuntuntu obukungubaga obuli mu nnaku. Abantu tebaagala kulaba nnaku yo, ate be bagikutuusa omuntu akuteeka mu buzibu agenda kukulondola nnyo okulaba oba omaze obuvaamu oba okyabulimu. Kaakati buli lw'omulaga nti oli mukungubaga buli kaseera akulaba.
obudde bw'omala ng'onoonya bu status obugenda okufiitinga embeera gy'oyitamu ey'okusoomozebwa. Abasajja abazibu, abasajja si balungi, obwenzi bw'abasajja bwantama, ame single mother batoke. Tetwagala kumanya bwa single mother bwo. Okusanga Nazaalo osanga amalalo kya busiru kubanga naye yeyandikuwasiza agenda kulowooza naye mama wo ogenda mukola kyekimu. Okusanga ba mulamu koyi mbulaba ku status mulamu we yakunyiziza ffe tetwagala kumanya. Noonyanga nnyo butya bw'ova mu eyo embeera ekuleetera okuba mu nnaku, ekuleetera okunyolwa, so si kuba nnaku balala. Abantu tulina okubalaga sayidi za mirundi ebiri. Omuntu nga tunatotula bizibu by'oyitamu, nga tunatotula mbeera gy'oyitamu, nga tunatotula bikusomooza, abo b'obyogereramu bagenda bitwala batya? Omuntu atasobola kuyamba kujja mu mbeera gy'olimu, omuntu atasobola kulungamya kulaba ng'ova mu mbeera gy'olimu, tewali nsonga lwaki omnyonyola embeera gy'oyitamu. Nze munnange ondabira naye ebizibu byannyinga, nze gwolaba ndi ku kyeyo naye amaka gasasikadda. Abantu bonyumiza ku statasi, abantu bonyumiza ku Facebook, ku YouTube. Nze nasigala bwa single mother mikwano nedda. Ebimu tubeere n'emmizi oba oli single mother kireka until nga mwabo boolaba ofunyemu mukwano guno muga nti naye okimanyi nti ndi single mother. Oluusi naye wajja kugambira nti nange ndi, naye ne mudda mu public ne mweyanika, ne mudda mirimu ne mweyanika. Abantu be mwogereramu balina kye babayamba okubakyusa obajja mu eyo embeera. Tunoonyenga nnyo we twogerera, tunoonyenga nnyo be twogereramu, tunoonyenga nnyo biki bye twogera, tusooke tubyekennenye twefumiitirize. Waliwo akaseera nga weetaaga kusirika. Buli muntu nga takutegeera, tagenda kussa mu negative, tagenda kussa mu positive, agenda kulekaawo. Lugonvu yani nti yatulema okutegeera. Naye abasinga twesiga mangu. Era ebituleetera obuzibu kwe kwesiga amangu. Oli mu bbanga lya wiiki emu ng'akubalira emikwano 10 ku mulimu. Nze munnange ku mulimu wannyanguidde ntye olwabadde okutuukayo ne bannyaniriza ani agambye. Kati kino nkigamba nti olina kampuni gy'ogenda abakozi banno bonna basanyuke. Era batono abajja okusanyuka okujjako ng'olinayo gw'omanyiyo mukwano gwo asobola oga nti jangu tukakanire wano. Naye tekuli bangi bagenda kukulaga enseko, bangi bagenda kukulaga akamwenyumwenyu naye ng'emitima gyabwe mizimbu. Omuntu ne bw'oba nga togenda mutwalira musaala gwe, omuntu ne bw'oba nga togenda mutwalira kompyuta yo bakifo ki, abantu emitima gyaffe mibi. Abantu batambulira mu mbeera ey'okutya buli kisiikirize, batambulira mu mbeera ey'okutya buli ddoboozi, batambulira mu mbeera ey'okutya buli kifaananyi kye balengera mu maaso gaabwe. Kati tosobola kummatiza nti mu bbanga lya wiiki emu omaze okusunsula mikwano gy'oku mulimu mu kampuni empya gye wagenze. Kikwetaagisa omwaka mulamba okutegeera abantu abo be baani. Mwaka mulamba. Nze nsobola okubeera mu kampuni fefuluya naye nga buli gwensanga njogera naye. Naye ng'ombuuza nti mu kampuni yani mukwano gwo nga sibamanyi kubanga sibategeera. Temuli balabe bange ate muli mikwano gyange. Okujjako abo abatono bemba already namanyidde emitima gyabwe. Waliwo abantu nga mu kuseka koyi, nga mukwaniriza koyi, oluba okutuuka nga kutwala kacaayi, yakulaga batunda emmere ya layisi, yakulaga owa booda omulungi, yagamba tukole kino. Abo gye bali. Naye ekibuuzo ekiriwo nti mulowooza enseko zaabwe ze babalaga n'obwangu bwabwe babalaga n'emitima gyabwe kye gitegeeza. Bangi obalaba nga balina essanyu, balina akamwenyumwenyu, balina ekisa naye ng'ate emitima gitegeeza kirala. Kijja kwetaagisa omwaka mulamba okutegeera omuntu oyo. Abantu bangi mugamba temubaagala, omusajja oyo buli omuyita kansibira feesi, mubi bubi. Abantu abalina akamwenyumwenyu si be balungi. Tebabali ekinusu baganda bange. Obulungi bw'omuntu tebuli ku feesi, obulungi bw'omuntu buli mu bikolwa bye, omutima gwaffe gwe gusalawo. Waliwo omuntu nga tamalaga kubikkulira ssanyu lye, tamalaga kubikkulira kamwenyumwenyu ke kubanga naye kennyini tannakutegeera. Sikumanyi, sikutegeera, simanyi neeyisaayo, oyagala nkumwenyeze nkusekere. Tubeere beegendereza. Abantu be tutambula nabo, abantu be twogera nabo, abantu be tweyanikiramu ddala bali worth okubeeyanikiramu, bali worth okuboogereramu, bali worth okubatambuliramu. Waliwo akaseera ke weetaaga ng'olina kutambulanga bw'omu.
tewali ali kunenya okusinga okutambula n'emikwano emikyamu egigenda okutunda. Abantu bangi babagamba nti batima, tebabeera batima, naye abantu bettima babeera ne true friendship, agenda okwebikulira omutima gwe ng'akwagadde. Naye bano abantu abamwenyamwenya amakwekansamu tebalina mukwano, tebalina ssanyu gye muli. Balungi okwaniriza naye emitima tegyaniriza. Feesi zaabwe zaaniriza naye emitima tegyaniriza. Ebyo byonna ogenda bitegeera otya ng'otunuulidde abantu abo n'okiwa obudde, n'otatunuulira feesi zaabwe zokka naye n'osoma emitima gyabwe n'ebikolwa byabwe. Ogenda ku mulimu nga wakatuukawo olunaku lumu omukozi wakamulaba n'akwaniriza yakumenyera ababi, oyo bw'omusanga mu lukubo sirika nga toyogeranga naye, oyo gw'olaba mubi, oyo yagobesa abakozi wano. Owange essanyu erimbulira ebyo byonna oligyewa? Oyo gw'olaba yagobesa abakozi wano gwe nga takugobesanga. Oyo mubi, kati bw'obanga oyagala okubako kyokola teweebuuzangako oyo, weebuuzangako oli. Atandika okuzimba obukundi, n'akuzimbamu ku lunaku olusooka n'akulaga abalabe mu kampuni, kyenkana ng'olina kwesiganga ye. Naye temulowooza nti be mikwano gyammwe ate baabulabe nnyo era baabutwa. Baabulabe era baabutwa. Abantu abatulaga essanyu, abatulaga akamwenyumwenyu, abatumwenyeza si be balungi. Obulungi bw'omuntu buli mu mutima munda, si mu nseko. Soma, kwata olupapulo, omutima gwo gufuula olupapulo. Azeemu omanyi nti olina gy'okasuka abali positive, olina gy'okasuka abali negative, waliwo abalina okubeera ku pending. Bw'akusanyusa n'olaba ng'agwanidde ng'omukasuka mu batuufu abagwanidde. Bw'omulaba ng'alimu ekkokoliko ng'omuteeka mu babi abagwana ekkokoliko. Bw'olaba nga tomutegeera muleke ku pending abeere awo. Si mukwano gwo ate si mulabewo. Olaba mulabe. Kijja kutwalira akaseera okumanya munno yaani. Kijja kutwalira akaseera okumanya gwe weetaaga yaani. Naye kyangu nnyo singa topapa kwanirizibwa nseko z'abantu. Abantu balina amaloboozi amalungi amagonvu ag'ekisa era nga bw'oyogera nabo owulira essanyu gye bali. Naye kye boogera si kye bali. Kye balabika si kye bali. Kye bafaanana si kye bali. Obulungi bw'omuntu tebuli wano. Obubi bw'omuntu tebuli wano. Buli mu mitima gyaffe. Omukazi oyo tammuka. Omuyitako n'omubuuza n'akubuuza n'akola ebibye. Tumusanga nti akuwa obudde munyumyemu. Munyumya ku kiggwe yakajja. Oyo omwagalako mboozi singa yakajja. Tannakutegeera. Kati gwe gwogamba nti tammuka ate ye mulungi. Era nze be bantu be neetaaga. Be bantu be neetaaga. Ate be bantu be twetaaga mu bulamu. Kubanga be bantu abalina omukwano omutuufu. Abalabe tulowooza nti balina omukwano omutuufu nedda. Kibali si kibali. Kye tuba tunuulirira si kibali. Tubalabamu kirala naye bali kirala. Mikwano. Obulamu bujja kwanguyira singa totomera n'abantu bolowooza nti mikwano gyo. N'ofuna okusunsula okutuufu ku baani b'olina okwesiga era ddi. Omuntu gw'otannategeera tomusangula mu bulamu bwo, naye muleke ng'ali ku pending. Si kyatteeka nti omuntu bw'oba omuntu omwagala olina kubanga omukyayi. Either beera mukwano gwange oba mulabi wange nedda. Waliwo abantu nga si mukwano gwa ate si mulabewo ng'ali awo. Nga bw'omubuuza ekintu akikuddamu. Bw'aba alina kyakwagalako n'akikubuuza n'okimuddamu. Mu makampuni ne bw'obanga mu kampuni mulimu abakozi nga 100, tosobola kuŋŋamba nti mikwano gyo bali 5. Ekyo kizibu. Olina okuba n'emikwano gye gitakka wansi w'5 mu bakozi 100. Abasigadde nga bawakameetisi bo, bakoligi bo, just mukolera wamu. Naye tosobola kuŋŋamba nti enze bonna mikwano gyange ebyawa. Era neyakikulimba nti bonna basobola okuba mikwano gyo. Kizibu nnyo. Kigenda kutwalira akaseera
okuddamu okwekenneenya baani mikwano gyo abo abasooka okwanguwa obaanirize mu mutima gwo si bonna nti baali mikwano gyo. Waliwo abalungi okukola emikwano nga ne bwoba waakajja ku olwo ofuuka mukwano gwe naye olowooza oba mukwano gwe ku ngulu ne munda. Nze naawe tufune akadde twefumiitirize nga tutandika wiiki eno tulowooze butya bwe tugenda okumanya mikwano gyaffe abatuufu be tulina okwesigisa ebizibu byaffe n'ebisoomooza byaffe be tulina okwesigisa obuwanguzi bwaffe bwe tubeera tutuuseeko. Waliwo abantu ng'okumanya obumanya nti ozimba, waliwo abantu ng'okumanya obumanya nti wagulayo akamotoka, waliwo abantu ng'okumanya obumanya nti olinayo akataka, waliwo abantu ng'okumanya obumanya nti olinayo ka bizinesi akalala, omutima gugenda kuzimba n'osigala ng'osembeza omuntu y'omu mutima gwo ne mu bulamu bwo. Twekenneenye abantu baffe. Sigenda kusukka wonna olwaliro. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbaagalize ekiro ekirungi.